Mbasira mwena okubalamusa n'okubaniriza mu kifo kino mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Ate era n'okubeebaza olw'okujja wano olwaleero mu bitibwa byammwe byonna eby'enjawulo. Mukama akibabalire mwebale okussaamu Katonda ekitiibwa ne mujja. Mukama agulumizibwe nnyo. Njagala tudduke emisinde tugende mu kitabo kya Yokaana. Ngenda kusoba omusomi omulungi ansomere Yokaana essula ya 20 n'olunyiriri olusooka. Omusomi omulungi ng'olina microphone. A very good reader if you have a microphone. Yanguwa obudde tebukyali ku side yaffe. Please read. Yokaana 2 olusooka. Awo ku lunaku olusooka mu nnaku omusanvu. Yes. Mariyamu Magdalena n'ajja amatulutulu ng'atambula nga tebunnalaba eri entaana. N'alaba ng'ejjinja ligiddwawo ku ntaana. Awo n'adduka n'ajja eri Simooni Peetero n'eri omuyigirizwa oli omulala Yesu bwe yayagalanga. N'abagamba nti bamuggyemu Mukama waffe mu ntaana. Kaddemu ako n'abagamba atya? Peetero Yesu bwe yayagalanga n'abagamba nti bajjeemu Mukama waffe mu ntaana, so tetumanyi gye bamutadde. Yes. So tetumanyi gye bamutadde. Olwokusatu awo Peetero n'afuluma n'omuyigirizwa oyo omulala ne bagenda ku ntaana ne badduka bombi wamu. N'omuyigirizwa oyo omulala n'ayisa Peetero n'asooka okutuuka ku ntaana n'akutama n'alingizaamu n'alaba ng'engoye ez'ekitani nga ziteekeddwawo naye n'atayingira. Olw'omukaaga awo ne Simooni Peetero n'ajja ng'amugoberera n'ayingira mu ntaana n'alaba ng'engoye ez'ekitani nga ziteekeddwawo. N'ekiremba ekyali ku mutwe gwe nga tekiteekeddwa wamu n'engoye ez'ekitaani naye nga kizingiddwa nga kiri kyokka ku mabbali oba ku bbali. Olw'omunaana awo n'omuyigirizwa oyo omulala eyasooka okujja ku ntaana n'ayingira n'alaba n'akkiriza. Kubanga baali tebannategeera ng'ekyawandiikibwa nti kimugwanira okuzuukira mu bafu. Awo nate abayigirizwa ne baddayo ewaabwe eka. 11. Naye Mariyamu yali ayimiridde ebweru awali entaana ng'akaaba. Awo bwe yali ng'akaaba n'akutama n'alingiza mu ntaana n'alaba bamalayika babiri nga bambadde enjeru nga batudde, omu emitwetwe omulala emirannamiro, omulambo gwa Yesu we gwali guteekeddwa. Abo ne bamugamba nti, omukyala okaabira ki? N'abagamba nti, kubanga mugjeemu Mukama wange. Kubanga bajjeemu Mukama wange. Nange simanyi gye bamutadde. Bwe yamala okwogera bw'atyo n'akyuka ennyuma n'alaba Yesu ng'ayimiridde n'atamanya nga ye Yesu. Yesu n'amugamba nti, omukyala okaabira ki? Onoonya ani? Ye ng'alowooza nti ye mukuumi w'olusuku. N'amugamba nti, ssebo, obanga gwe omututte awalala mbuulira gy'omutadde nange n'amuggyayo. Yesu n'amugamba nti, Mariyamu. N'akyuka n'amugamba mu Lwebbulaniya nti, Laboni, amakulu gaakyo muyigiriza. Yesu n'amugamba nti, tonkwatako kubanga sinnaba kulinnya mu ggulu eri kitange, naye genda eri baganda bange obabuulire nti ninnya mu ggulu eri kitange era kitammwe, eri Katonda wange era Katonda wammwe. Mariyamu Magdalena n'ajja n'abuulira abayigirizwa nti, ndabye Mukama waffe
era bw'amugambye ebigambo bino. Mukama yebazibwe nnyo. Praise the Lord. Ye ekigambo kya Katonda kati kikubireko mu ngalo ng'ate ziwera. Let's clap for the word of the Lord. Twagala okwebaza Mukama Katonda We want to thank the Lord God atukuumye paka n'olwaleero. who has kept us up to today. Twagala okwebaza Mukama Katonda We want to thank the Lord God olw'eggwanga lyaffe erya Uganda. for our nation of Uganda, Nti ffe ku ssaawa eno tusobodde okutuula wano that at this time we are able to sit here okusinza Katonda. to worship God. Mukama tumwebaza We thank God kubanga waliyo amawanga ku ssaawa eno we twogerera because the nations, as we speak right now, nga saavisi efaanana bw'eti tesobodde kutuula. that a service like this has not happened. Ukraine In Ukraine, limu ku mawanga mu Bulaaya agabadde gasinza ekkanisa ennene. is one of the nations in Europe that had the biggest church. Waliwo mukwano gwange bamuyita Sunday Edalaija, I have a friend of mine called Sunday Elijah. yava mu ggwanga lya Nigeria n'asenga mu Ukraine. He came from Nigeria and went to Ukraine. Yagendayo kusoma myaka nga 2 agayise. He went there to study like 20 years ago. N'amala bwe yamala okusoma n'asalawo asigaleyo After studying, he decided to remain there, n'afuuka mutuuze. so he became a resident. Sunday Elijah nasembayo okwogera naye twaliko naye mu America ng'alina ekkanisa mu Ukraine y'abantu 2,200. We last spoke to him when I was in America, and he had a church of 25,000 people. Nasooka mulabira Denmark. I first met him in Denmark. Then 3 years later ne mulaba ne tusinkana mu America. Then 3 years later, we met in America. Abadde alina ekkanisa y'abantu 2,200. He had a church of 25,000 people. Ukraine ebaddemu obukristaayo Ukraine had Christianity. newankubadde ng'ebyafaayo Even though the history, ffenna tubimanyi bulungi nti byalimu obukomunisiti. we all know that they were communists. Ogezi nga bwe mujjukira story ya Russia yonna, Like you remember the whole story of Russia. waliyo obutatya Katonda bungi emabega eyo, There was no the fear of God there. naye enkyukakyuka mu by'ekikristaayo ebadde egenda esimba amakanda. But changes in Christianity was taking ground. Eggwanga eryalimu obukomunisiti bwe lituuka okubaamu n'ekkanisa y'abantu 2,200, Katonda abadde akoze omulimu. If a nation that was communist had a church of 25,000 people, God was doing something Niyo there. olwaleero we twogerera nga bwe mmanyi Setaani bwe yeekyamuukiriza, But today, as we speak, like you know how the devil puffs up. Ukraine erimu dduka. Ukraine is unstable. Sirowooza nti olwaleero nabo basobodde okutuula nga bwe tutudde wano nabo ne basaba. I don't think that today they were able to fellowship like we have done. Twetaaga okwongera okubasabira, We need to continue to pray for them ate naffe okwongera okwesabira, and to pray for ourselves, kubanga kaba kabonero akalaga nti tewali bukakafu nga ky'olina olwaleero n'enkyono bw'okirina. because it is a sign that there's no assurance that what you have today, you'll have it tomorrow. Ekimu ku byeteekwa okusabira mu ggwanga lyaffe lino, One of the things we have to pray for in our nation, bali mu lutalo lwa mmundu. they are in a war of guns. Kati ffe twayingidde olutalo lw'ebyenfuna. But for us, we entered into an economic war. Ebintu birinnya ku sipiidi ya kizungirizi. Things are raising at a very terrible speed. Simanyi owulira? Are you hearing? Ebintu birinnya ku sipiidi ya kizungirizi. People are raising and increasing at a very terrible speed. Twetaaga okwongera okusabira gavumenti yaffe We need to continue to pray for our government okufuna solution to get a solution ku nninnya y'ebintu gye birinnyamu emiwendo. at the rate at which prices are increasing. Twetaaga okwongera okusaba We need to continue to pray gavumenti eveeyo ne solution. that the government may come out with a Gavumenti solution. eveeyo n'ebyokuddamu. That the government may come out with a Kubanga solution. gavumenti esigala gavumenti Because the government remains era government. yeemanya neega nti bwe tukola bwetti ne bwetti ne bwetti byandika. And it knows if we do this and that, prices Ekyo will come buli down. amanyi okusaba ewiiki eno ddayo okisabire. Tusabire emiwendo gy'ebintu mu Uganda kubanga nagyo gireese olutalo olulala nga nalwo lwa dduka. Whoever knows how to pray, let's pray for that this week because the prices are increasing and they're causing a war. Abanaasaba mwekka muŋŋambeko nti amiina. Those who will pray, please say amen. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Mu kiseera kye kimu twebaza Mukama At the same time, we thank God olw'egyo emirembe egiriwo. for the peace we have. Twongere okusabira ebitannatereera byongere okutereera. Let's continue to pray for the things that are not clear to be Tuleme clear. kubanga kino kirungi ng'ate kino kibi. That we do not have something bad and yet we have something good. Ebyawandiikibwa bye tusomye The scriptures we have read bindeetedde ekibuuzo.
have brought me a question bwe mbadde nga mbisoma enkya ya leero when I was reading them this morning. era singa mbadde n'obudde obumala And if I had enough time, mbadde ngenda kukola survey I was going to make a survey. mbadde ngenda kutambuza microphone eno I was going to move around this microphone ngiteeke ku mumwa gwa buli muntu and put it on the mouth of everyone mubuuze ekibuuzo kino and ask this question. lwaki oyagala yesu Why do you love Jesus? kiki ekikwagaza yesu What causes you to love Jesus? lwaki oli mukristaayo Why are you a Christian? olinayo ensonga lwaki oyagala yesu Do you have a reason why you love Jesus? kale wadde sireese microphone Okay, maybe though I've not brought a microphone. kati gwe beera omukiiseeyo nga wootudde Now be a representative where you're seated. nyamba okyukire neiba Help me turn to your neighbor. mukaliremu Be firm. omuganyi njagala ombulire lwaki oyagala yesu Tell your neighbor, tell me why you love Jesus. nkuwadde eddakiika emu yokka kikwanukule I've given you a minute. lwaki oyagala yesu Why do you love Jesus? bw'amala okubuulira ensonga ye nga naawe omubuulire yo After they give you their reason, tell them your reason too. eddakiika eri emu buli omu ku mmwe alinako esekendi za 3 It is 1 minute, you have 30 seconds each. mulemereko bw'aba agaanye nga ndeeta microphone Ask them if they are not responding, I'll bring a microphone. bw'agaana wanika omukono nze muleetere microphone abyogerere ku tv lwaki ayagala yesu If they are not responding, lift up your hand, I bring a microphone, they tell us why they love Jesus. neiba alina ensonga gyakuwadde Does your neighbor have a reason? neiba alina ensonga gyakuwadde lwaki ayagala yesu Has your neighbor given you a reason why they love Jesus? singa mbadde ndese microphone awo oyinza okumbulira ensonga neiba gyakuwadde If I'd given you this microphone, you tell me that reason. mumanyi lwaki mbuuza ekyo You know why I'm asking that? mumanyi lwaki nkibuuza You know why I'm asking? mumanyi lwaki kikulu Do you know why it's important? obukristaayo obutaliiko nsonga Christianity without a reason. nga gwe toyinaayo na nsonga You have no cause. ng'obulimu naye ng'obulimu lwa kinyumo You're in there, but just because of peer nga mu pressure. kyaki ogenda kubanga bbaawo yazze You go to church because your husband came, oba mukyalawo yazze or because your wife came. ng'oli mulokole kubanga bakadde bo balokole You're born again because your parents are born nga again. wazze mu kyaki kubanga waliyo okusaba You came to church because there are prayers. nga wazze mu kyaki kubanga isita You came to church because it's Easter. nga toyinayo nsonga ya simba You have no outstanding reason. teweewuunya Don't be amazed. bw'owanaabaawo ebikukangakanga If certain things threaten you, bugenda kukulema you may fail. bw'obanga toyinayo nsonga If you have no outstanding reason. mu byawandiikibwa bye tuva okusoma wano In the scriptures we've just read, mubaddemu amannya g'abantu gabadde nga 3 there were about 3 types of names of people. asooka byonna batugambye asooka mu bonna batugambye abadde mariya mangadaleena The first one was Mary Magdalene. mariya mangadaleena Mary Magdalene ye omu ku bakazi abaagobereranga yesu is one of the women that followed Jesus. naye si yekka But she was not the only mu one. kuziika yesu waaliwo abakazi 4 In burying Jesus, there were 4 women nga waliwo n'omusajja omu and 1 man. kuziika kwa yesu kwa byafaayo nnyo The burial of Jesus was so outstanding. yesu omu yesu asinga era nga ye kabaka w'abakabaka Jesus, the King of Kings, nannyini linnya erisinga okutenderezebwa the owner of the name that is most praised. omukolo gwe ogw'okuziika gwaliko abantu 4 His burial ceremony had 4 people. mwabamu ku mmwe ku ekyo otya nnyo baani abali kuziika Some of you fear so much who will bury you. era buli lwokirowooza n'omutima ne gukutyemuka And when you think about it, your heart pumps so hard. oyagala kuziikibwa abantu 5,000 You want to be buried by 5,000 people. oyagala kuziikibwa ng'olanya You want to be buried like Olanya the era late. owulira ekyo kikulu nnyo nga bakuziise bangi You feel it is so important. abamu bagamba n'okugamba koomaze n'olokoka tugenda kugoba mu kika wano tojja nakuziikibwa n'ogamba nti mbivuddemu kanzireyo nnyo walagi Some of you, they tell you, now that you're born again, we shall not bury you, and then you backslide and yesu sin. atukuŋŋaanyiza wano olwaleero The Jesus that has gathered us ensi here, yonna gweri mu kutendereza whom the whole world is praising, yaziikibwa abantu 5 he was buried by 5 people. omusajja omu nga bamuyita yusufu oweri masaayi One man was called Joseph. ye yagula n'entaana He's the one who bought the grave. n'abakazi 4 And 4 women. mariya mangadaleena Mary Magdalene, mariya nnyina yesu Mary the mother of mariya Jesus, muka kuliyopa Mary the mother, the wife, n'omukazi omulala bamuyita solome and the other woman called Salome. abakyala bano
these women, Yesu ng'amaze okuzuukira, after Jesus had risen, Yesu ng'amaze okuziikibwa, when Jesus was buried, baasigala balambula entaana ya Yesu. they continued checking on the grave of Jesus. Bajja enkeera They came in the morning, ne bagirambula, they looked at ne it, baleeta n'ebyakaloosa, they brought ne perfumes, basiiga omubiri gwe they poured on the body omulaga okwagala kwe baali balina. to show him the love that they had. Naye eno gye byaggweera, But as it winds up, eno gye bigenza okuggweera, where it concludes, omukazi tulaba omu. we are seeing one woman. Kiki ekyali kibadde ku bali abalala? What had happened to the other women? Okwagala kwakendeera, The love reduced. okweganya kwajja. They began to give excuses. Kirabika Mariya Magdalene yabagamba ku manyanja bayi ne leero tugenda. Maybe Mary Magdalene told them, today we are going. Ne bagamba Mariya tulekeemuko. And they were like, please give us some time. Tukooye neggulo twabaddeyo. We were there yesterday. Yesu bw'onooba omwagaza kajanja, If you love Jesus because of peer pressure, ojja kutuuka ekiseera opowe. time will come and you will get tired. Kiŋŋambiro yakulina nti bw'oba omwagaza kajanja ojja kupowa. Help me tell your neighbor that if you're following him because of peers, you Ate era will give up. tujja kulaba nti kaali kajanja. And we will surely see that you are just wise. Naye bw'onooba omwagala ebya ddala, But if you surely love him, era ng'olinayo n'ensonga zo lwaki omwagala, and you have your reasons why you love him, era ng'ensonga zizo nga si za kiguluupu, and the reasons are yours, not for your peers, oba misana, whether it is oba day kiro, or it is oba night, enkuba etonnya, it is oba raining, omusana gwaka, or it is sunshine, oba matumbi budde, or it is midnight, oba waliwo abakuwerekera, or there are followers, oba tewali, or you are oba not, walidde emmere, or you ate oba food, tewalidde, or not, oba olina ssente mu nsawo, whether you have oba money, tolina, or you do not ojja have, kusigala you ng'omwagala. will surely love him. Ate Katonda takubirayo. And he does not cheat. Katonda takubirayo. God does not cheat. Omuntu kyasiga kyakungula. What a man sows is what he reaps. Ku lunaku abalala bonna lwe batajja, On that day when all the rest never came, Mariya Mary lw'alaba kyatalabanga. is when she saw what she has never seen. Engalo ezo okuba zaani ezo? Whom are you clapping for? Sigala ng'okola ky'oteekeddwa okukola. Remain doing what you're supposed to do. Kiyinza okufaanana ng'ekitabazze bibala olwaleero. It may seem that today it has not borne Kiyinza fruits. okufaanana ng'ekitaabazze bibala eggulo. Maybe it did not bear fruits Naye yesterday. Abaganda bagamba nti addiŋŋana amawulu y'agaggyako omukkuto. But the Baganda say if you overeat leftovers, you get satisfied. Sigala ng'okola ky'oteekeddwa okukola. Continue doing what you're supposed to do. Olunaku lumu kigenda kusanyusa. One day it will bring you joy. Olunaku lumu ogenda kulaba ku bibala byakyo. One day you're going to see the fruits. Mariya Magdalena Mary Magdalene, n'agenda ku rekodi she went on the record nti ye mukazi ayasookera ddala okulaba entaana ya Yesu nga njereere. that she is the first woman that saw the grave of our Lord empty. Bali abeeganya The others that gave excuses, ne bafiirwa opportunity. they lost the opportunity. Bayibuli kyebega nti aligumiikiriza okutuuka ku nkomerero yalirokoka. That's why the Bible says the one who endures to the end shall be saved. Entandikwa nkulu The beginning is good, naye bannange mmaliriza nkulu nnyo. but the conclusion is most Ngenda important. kiddamu I'm ekyo. going to repeat that. Entandikwa nkulu The beginning is good, naye ate mmaliriza nkulu nnyo. but the end is so important. Saba Mukama Katonda Ask the Lord akuwa amaanyi to bulijjo always give you bye power, watandika osobole obimaliriza. that you may conclude what you began. Bw'oba watandikako If you ever began, osobole okumaliriza. that you may bring it to Baleme accomplishment. kwogera They may not nga say bagamba ogamba ono ayacapizanga wano n'obulokole, that you want this. You're talking about this one who used to puff up with salvation, ogamba ono ayayitanga wano ne Bayibuli, the one who used to move with the Bible, ate ayamala n'agwa, but he backslid. ate ayamala kati atunda walagi, But now he's selling warrage. ate yamala n'afuuka malaaya, That is now a prostitute. ate yamala n'adda emabega. But now they backslid. Lwaki abantu baali kwogeddeko nga baga nti bannanga ataamulaba oyo, Why should people say who never saw that person? bannanga ataalaba muntu oyo nga yacapiza? That who never saw that person? Gamba ndi Mukama onnyambanga ne mmalako, Say, Lord, help me to finish. Mukama onnyambanga ne Lord, mmalako, help me to finish. nemu okwogerwako nti atandaba, That they may not say of me that baleme who never kyogera saw. nti atandaba. That who never saw. Era wulira And listen, ekyo nkikulangirirako I declare that upon you. ne mu
spheres endala zonna ez'obulamu even in all the spheres of life, ne mu ngeri endala zonna ez'obulamu and in all spheres of life, olunaku luleme kukya that a day may never baleme come. okwogerako nti ataamulaba oyo golaba yalina They ssente should never say that who never saw that person with the ataamulaba money oyo golaba oyo yayambalanga she used to put on. nkusabira katonda I pray for oleme you kudda mabega that you not buli lunaku backslide, olukya ogende mu maaso that you may just nga buli lunaku progress, olukya weeyongerako that you just mu linnya increase erya yesu in the name of Jesus. bwe kuba kola If it is work, buli olukya oyongezeemu giya every day increase bwe a new kuba gear. kwagala If it is buli love, naku oyongeze giya may you increase a new bwe buba gear. bufumbo If it is buli marriage, naku bufuuke bw'amaanyi every day bwe become giba better. mirimu gyo If it is your buli naku job, gifuuke gy'amaanyi every day become buli kye better. wali otandise Whatever you've ever leka begun, kive ku ddaala it get from one kigende level ku ddaala to another kive mu level, butono from small kigende mu level bunene to a bigger mu linnya erya level. yesu In the name of Jesus. oyinza otya okubanga gwe waliwo nga baziika yesu How can you that you attended the burial of Jesus ate n'otabaawo ng'azuukira and you're not there when he's resurrecting? oyinza otya okubanga n'omulambula wamulambulako ng'oleetanga ebyakaloosa How can you have even visited and poured perfume on him ate olunaku lw'azuukira and the day he's ate nga kwolwo resurrected toliiwo you are nowhere to be found? kama ebazi Praise the Lord. ekyo bwe kiba kisiraani nkisaza mu linnya lya If yesu that is a curse, I cancel it in the name of Jesus. abantu abamu balinga ababeerako ebisiraani Some people look like as though they have curses. wali abantu abamu nga bafa bajjula There are some people, they die when they are releasing. wali balabeeko serving. abantu modolo eyo Have you ever seen that kind of wali people? abantu abalinga abaliko ekipali Like they have a yoke. abeeramu ekintu They are in something. kiba kimulisa bwe kiti When it is flourishing, ate ye n'akivaamu they step away. kiba kimulisa It is ate ye flourishing, n'agwa they backslide. nuga ndi gino emizimu gya kika ki And you say, what kind of demons are these? bizinensi eba ekwatayo The business is begun ate ye n'agivaamu and then they forsake it. obufumbo buba butandise okunyuma Marriage is beginning to be ate ye good lwanoba and they go. kampulira agamba nti fire Say fire. babiyita batya bya kika Ancestral spirits. abonaabona n'obulokola emyaka 7 They struggle with salvation 7 years. myaka 7 mu kusiiba abaddeyo mu kusaba abaddeyo bible study agirimu mu kutulanjegera agirimu enjiri They agibuulira are preaching the gospel. ogenda okuddayo mulaba You see them again. ng'ate ayina esigida mu kyenyini oga nti ate ono yabadde yani yamuloze They have a mark on their forehead. omubuuza kiki nti You ask what happened. andi akamada yampasa You say, Akamada took me. nuga gwe wenna wenna And you say, you? kampulira agamba nti fire Somebody say fire. kyogerera maga nti fire Say fire. lwaki mariya mangadalena gwe tulaba wano yekka Why are we only seeing Mary Magdalene? banne abaana baali balazeewa Where are the other 4? kiki ekyabaleeta luli What brought them the other time? kaali kajanja Was it just wiseacring? manyi n'akajanja nako katawaanya abantu You know, it also troubles people. ajja mu kyaki n'omulabira dda n'olowooza nti yagenda kusigala ng'ajja They come in church and you think they are going to continue coming. n'ayimira n'ono n'akwata akazinda They stand here and even hold a microphone. n'agamba eraba nange alinzija wano And they say, whoever will take me eraba nange away, yesu byankoledde what Jesus has done for me. magamba golabe bwe yatuula ng'olabo bakyaliwo Look where they used to sit if they are still kajanja there. kajanja kamukka They were just wiseacring. They yesu pulled bw'oba down. omwagala lwa kajanja agenda kukulema If you love Jesus because of friends, you're going to lose naye it. bw'oyiba oyinayo ensonga yo But if you have your reason, nyinayo wana abantu nga gw'olinayo ensonga yo lwaki omwagala but do I have people that have a reason? siwulira nyinayo wana abantu ng'olinayo ensonga yo lwaki oyagala yesu Are there people that have a reason why they love Jesus? gwe kibuyaga ne bwanajja togenda kugwa Even though the storms come, you will not fall. n'omusana ne bwe gunajja togenda kugwa Even if sunshine comes, you gwe won't fall. togenda bivaako You will not give up. oba kiro If it is oba night misana or day, oba olidde emmere if you've oba eaten tolidde or not, togenda kudda mabega you will not backslide. ani awulira ngambeko nti amiina Somebody say amen. kiki ekireetera mariya mangadaleena What causes Mary? okubanga yali wankizo okusinga banne What causes Mary Magdalene to be exceptional? mariya mangadaleena yaliko history She had a history.
Maria Magdalena ayina gye yava. Mary Magdalene came from somewhere. Maria Magdalena tusobola mwerabiza bujulizi bwe. You cannot cause her forget her testimony. Bayibuli eyogera ku Maria Magdalena. The Bible talks about Mary Magdalene. Ye mukazi ayali malaya. She is a woman that was a prostitute. Gwe tusingana mu kitabo kya Luka. We find her in the book of Luke. Luka. In Luke. Essula eteekwa okuba nga ya 7. It should be chapter 7. N'olunyirwana mu 7. And verse 47. Sitole ya Maria Magdalena nga tannalokoka eri eyo. That is where the Mary of the story is. Singa mbaddewo ninawo omusomi nga wa sipiidi yali nsomeddemu awo katono. If I had a reader who is fast, could please read. Luka 7:36. Luke 7. Luka 7:36. 7:36. Awo omufalisaayo omu n'amuyita okulya naye. Yesu n'ayingira mu nnyumba y'omufalisaayo oyo n'atuula ku mmere. Kale omukazi ayali mu kibuga omwo ayayina ebibi bwe yamanya nga atudde ku mmere mu nnyumba, kanziremu wali waggulu katono, eyayina ebibi bwe yamanya nga atudde ku mmere mu nnyumba ey'omufalisaayo, omukazi ono n'aleeta eccupa ey'amafuta ag'omugavu n'ayimirira emirannamiro ku bigere bya Yesu ng'akaaba, n'atanula okumukola ki, okumutonyeza amaziga ku bigere bye, n'abisangula n'enviiri ze ez'okumutwe gwe, n'anywegera ebigere bye, n'asiiga amafuta n'anywegera ebigere bye n'abisiiga amafuta ago. Awo omufalisaayo eyamuyita bwe yalaba n'ayogera munda ye nti omuntu ono singa abadde nnabbi yanditegedde nti omukazi ono amukwata ku bigere bw'ali, yanditegedde omukazi ono amukwata ku bigere bw'ali, era yalitegedde bw'afaanana, era yalitegedde nti ayina ebibi. Olwana Yesu n'addamu n'amugamba nti, Simyoni, ndiko kye njagala okukubuulira. N'agamba omuyigirizwa nti, yogera. Waaliwo omuntu ayawolanga, naye yalina baabanja babiri. Wangi? Omu ng'abanjibwa eddinaali 5 n'omulala ng'abanjibwa eddinaali 5. Awo bwe baalinga tebalina kyakumusasula n'abasonyiwa bombi, kale kwabo alisinga okumwagala yaliwa. Wangi? Simyoni n'addamu n'agamba nti, ndowooza oyo gwe yasinga okusonyiwa ennyingi. N'amugamba nti, osaze bulungi. Olwana mwenya, osaze bulungi. N'akyukira omukazi oyo n'agamba Simyoni nti, olaba omukazi ono nnyingidde mu nnyumba yo n'otompa mazzi ga bigere byange kunaaba, naye ono atonnyesezza amaziga ge ku bigere byange n'abisiimuuza enviiri ze. Tonywegedde gwe, naye ono n'akayingirira tannalekayo kunywegera bigere byange. Tonsiize mafuta ku mutwe gwange, naye ono ansiize amafuta ag'omugavu ku bigere byange. Kyenva nkugamba nti asonyiddwa ebingi, asonyiddwa ebibi bye, asonyiddwa ebibi bye ebingi, kubanga okwagala kwe kungi, naye asonyiddwa ebibi ebitono, okwagala kwe kuba kutono. Walikubidde Yesu engalo. Give the Lord a hand clap. Wangi? Ayasonyibwa ebingi, The one who has given much, okwagala kwe kuba kungi. her love is much. Ayasonyibwa ebitono, The one who has forgiven little, okwagala kwe kuba kutono. their love is less. Bw'otulaba wano mu nnyumba ya Katonda, The way you see us in the house of the Lord, ffenna tuliko gye tuva, we all are coming from somewhere. gye tuva tewenkana.
and it is not equal. Era otulekanga And please leave us bw'otulabanga nga tulabikanga ababigaseemu akajanja. when you see us putting in more energy. Abamu ku ffe Some of us, ye twava wala, we came from afar. Yesu gye yatujja wala. Jesus got us from afar. Wano nyinawo abantu nga naawe Yesu yakujja wala. Do I have people that Jesus got you from Nyinawo wano afar? abantu nga naawe Yesu yakujja wala. Are there people in this place that Jesus got Nyinayo you from wano far? abantu nga naawe Yesu yakujja Are wala. there people that Jesus got you from far? Baliwo abagamba nange yanzijja wala. Where are they that say he got me from afar? Kati nkubuulire, Now should I tell you, gwe yajja ewala you who got from afar, tewali agenda kwegayirira kujja mu kyaki. no one will beg you to come to church. Tewali agenda kwegayirira muweereza. No one will beg you to serve him. Ayava ewala You who came from afar, omulaba bulabi ng'eggulu yakoze kino ate nakati nga yakola kino, you just see them. Yesterday they were doing this and today they are doing something kubanga else. yamanyi gye baamujja. Because they know where they were gotten from. Ojja mulaba nga buli kintu akirimu. You will see them participating in everything. Ojja mulaba nga buli saaviisi agirimu. You will see them involved in every service. Ojja mulaba ng'eggulu yabaddewo nga nakati waali. You will see they were here yesterday and today they are here. Ojja kuyombera eyo mpola. You will quarrel from within. Naye oyo omukazi takoowa kyaki. But does she get tired of Naye oyo church? omusajja takoowayo. Oba ekyaki yababeerera ki? What is it with the church? Kale ate ne ku makya yabaddeyo. They were there in the Ate morning. nakati waali. They are there even now. Amanyi gye baamujja. They know where they were gotten. Amanyi gye baamujja. They know where they were Amanyi gotten. kye baamukolera. They know what they did for Ani them. awulira ngambeko nti amiina. Somebody say amen. Era naawe And you, bwe babanga boogera when they speak, obagamba nga nti nvaako. always tell them, let me Nze be. mmanyi Yesu gye yanzija. I know where Jesus got me from. Nvaako. Leave me. Gye baakujja si gye banzija. They got you from somewhere Nvaako. else. Leave me. Ebyange byali bingi. My things were many. Nvaako. Leave me. Obagambanga. Always tell them. Omanyi babaayo. You know they are always there. Ne mu kanisa babaamu. Even in the church, Bw'alaba okutte miliyoni ng'ogiwaayo. when they see you giving $1 million, N'akukolamu emboozi. they begin to converse. Naye omukazi sente tezimugweko. But when that woman become bankrupt, Emiliyoni yonna yonna ogiwaayo. Emiliyoni akajanja kangeri kyako you bannange. give a full million. What is that? Emiliyoni kyagamba ffe abawaayo ebiri tetuli bantu. We who give 20,000 are we people. Akajanja kangeri kyako akamuweesayo miliyoni ennamba yonna. What kind of wisacking is that? Osooka nga mubuuza nti ya nnyoko. First ask them, is it for your mother? Yiyo Is it yours? sente mpaddeyo zange. It is my money. I'm Nze giving. mmanyi Katonda gye yanzija. I know where God got me Saalina from. yadde ekikumi. I didn't have a coin. Nali nvuga kigaali. I was riding a Honorable wheelbarrow. Uli agambye yatambuliranga ku boda boda. Honorable, I told you he was riding a bicycle. Si bw'otugambye yali ku boda A border. ate ng'atunda mbizi. Alunda alunda mbizi. Taking care of Ali ku boda. on a border. Kati essaawa eno we twogerera. But today as we speak, Honorable Member of Parliament. is an honorable member of parliament. Kakati ng'omusiŋŋana akutte miliyoni ze bbiri aziwaayo mu kyaki. Now you find him giving his 2 million in church Ng'otandika okwogera obutonotono. and you begin to whisper. Naye banange okweraga. But that is showing That off. is showing off enenge. That is showing Ezo sente off. nga nnyingi nnyo. That's a lot of money. Zizo Is it yours? teyazirina. He didn't have it. Yatundanga He mbizi. used to sell Alunda pigs, mbizi. take care of pigs. Yatambuliranga ku boda. Used to use a border. Abantu abamanyi gye baava. The people that know where they came from, Buli lwe bajjukira gye baava. whenever they remember where they came from, Bawulira nga buli kaseera Yesu y'ababanja. they feel every time Jesus is demanding Bawulira from nga them. tebalina kye They gbakoze. feel they have not done anything Gwe ne yet. bw'olabanga akoze nnyo. Even though you see they have done a Ye alina lot, lwe yeetoma munagala Mukama nga sina kye naakoze. they look in there and say, Lord, I've not done anything. Bwe nze ondabanga abuulidde nnyo. You think I've preached so much Kubanga owulira nga naakabuulira emyaka 35. because you feel I have preached for 35 Naye ate buli years. lwe neeraba. But whenever I see Ndaba myself, sirina kye I naakoze. have not done a thing yet. Kaakati ondekanga ng'olaba nfiira ku kituuti. Please always leave me. Ondekanga bw'ondabanga ekiro ku kituuti essaawa 9. Always leave me when you see me 3 a.m. Ondekanga mmanyi omusajja gye yanzija. Me, I know where the man got me Simanyi kye from. naalibadde olwaleero. I don't know where I would have been N'obulamu bwe today. nyina bwa bonaasi. And the life I have is a bonus. Naalibadde nafa I dda. would have died already. Bakwano bange bonna be natambulanga nabo be natigukanga nabo mu myaka gy'ekinaana bonna bali mu ttaka sirimu yabatta. All my friends I used to play around with are all dead HIV. Bonna bakwano bange be nali nabo. They all my friends that I used to be Bonna with. bwe twanywanga omwenge mu bbaala. All the people we used to take booze in Bonna bwe bars. twatigukanga mu biduula. All the people we used to go with to dispose. Bonna sirimu yabatta.
sida. They all died of HIV. Kati nze nali mponera wa? Now where was I going to escape Nali from? kyuma. Was I a metal? Oba bankola murabba. Am I a rubber? Nze n'okuyimira obuyimirizi wano kisa kya Even Katonda. just standing here is the grace of God. Kisa. The grace. Kisa. The grace. Obulamu nyina bwa bonus. The life I have is bonus. Mu bonus mwe njogerera bino. I am speaking this in my bonus Kati time. bonus ngireetamu nti olugezigezi. Now how can I be a wiseacre in bonus? Naye nga Mukama nkuweereza nnyo era nze nkooye era tonnansasula era Mukama nkubanja era olina by'otannampa ng'olwo olugezigezi nalutandise ddi. You need to pay me, Lord. How can I begin that? Manja ki? What am I demanding for? Nze Katonda yammanja. He's demanding me. Mmwe mubanja abalina bye mwamuwola. You are the ones who know what you lent him. Gamba neighbor ndi gwe alina bye wamuwola gw'obanja. Tell your neighbor you know what you lent him. Naye nze obulamu bwe nnyina But me, the life I have, nnyina bwa it bonus. is a bonus life. Mu bonus mwe nsinziira. I depend in my Ne bonus nkolera life Mukama obutakoowa. to serve him and Ne bwe mba faith. nakoze eggulo. Even though I worked N'olwaliro yesterday, njagala nkole. even today I want Ne to bwe mba work. nawaddeyo eggulo. Even I gave Na kati yesterday, njagala I mpeeyo. want to give Ani again. awulira agambeko nti amiina. Somebody say amen. Gye wava Where you came from wakulu nnyo. is very important. Gye wava Where you came buli from, lwojjukirayo whenever you remember, oyongera okwetowaza, you begin to humble oyongera yourself. okwebaza, You begin to thank oyongera God. ogamba nzaani. You begin to ask, who am I? Bamaliya bali abalala The other Marys, baali beesaasira obutajja ku ntaana. they were excusing themselves not to come to the Ye grave. manga ddala nalaga nti akajja obunaku keemanya. And Mary said, I know where I came Kaŋŋende from. nambula entaana ya mukama Let me wange. go and see my Nze master's manyi gye grave. I yanzija. know where he got me from. Mwana wa Mukama nkusabira. Child of God, I pray for Mwana wa you. Mukama nkusabira. Child of God, I pray for you. Okwagala kwo tekugookanga. Your love should never grow Okwagala cold. kwo kuleme okuddirira. That your love should never grow Ani cold. awulira agambeko nti amiina. Somebody say amen. Wakalokoka emyaka 2, 3, 4, 5. You're born again 2, 3, 4, 5 years. Wagudde dda mbwolokose nnyo. You've already backslidden because you've been so much. Mbwolokose nnyo. You've been Myaka 4, so 3, 4, 5. 4, 5, 6 Bagenda years. okunoonya mu kanisa nga tebakyakulaba. They look for you in church, you're not found anywhere. Mbwolokose nnyo. That you've been born Mbw'ate again Yesu for long, aluddewo. and Jesus has Bw'ate delayed. Yesu tannakola. He has not worked. Bw'ate Sara tannasaanukula. He has not answered prayers. Myaka 3 3 years gy'olokose. that you've been saved. Kankikugamba olwaleero. Let me tell it to you. Lwakuba tewali yali aggambye. Just because no one has ever told you. Tolina ky'obanja Yesu. There's nothing you demand of Jesus. Yesu yakubanja. He's the one demanding of you. Wangi? Yes? Tolina ky'obanja Yesu. You don't demand him anything. Kye yakuteekamu. What he put in you, Investment gye the yakuteekamu. investment he put in you, Obulamu bwe bwe yawaayo. his life that he gave, Ebibi bye yakusonyiwa. the sins he forgave you, Kye yakuwonya. what he saved you from. Tewaliyo muwendo gukigula. There's no price that can buy it. Bayibuli etwogerako The Bible says of us nti twali nga tufiiridde mu byonoono byaffe. that we were dead in our sins. Ffe abamu buli lwe tujjukira ekyo Some of us will never remember nti that, twali bafu. that we were dead. Twali bafu. We were dead. Naawe wali mufu. You are also dead. Lwakuba oli otambula ng'oli mulambo gutambula. Just because you are a walking body. Amundi yenna atannalokoka aba yafa. Anyone who is not born again is dead already. Kati buli amanyi amazima ago Now, whoever knows that truth, nti nali mufu, that I was dead, Yesu ye yanzuukiza. it is Jesus that resurrected me. Otandika okutegeera nti obulamu bw'olina si bubwo. You begin to know that the life you have is not yours. Obulamu bw'olina obulina lwakuba Yesu yabukuwa. The life you have it because Jesus gave it Ekyo to you. bw'okimanya When you know that, tewali agenda kuddayo kukwegayirira okuweereza Yesu. no one will beseech you to serve Jesus. Ojja kulaba bulabi nga kikukakatako okukikola. You will just see that it is mandatory for you to do it. Era olunaku lw'olikizuula And the day you will discover, bajja kulaba wano ku lw'omukaaga ng'okedde wano kujja kwera church. they will see you here Saturday early morning when you've come to clean the church. Oba oli dokita, Whether you're a doctor, oba oli lawyer, whether you're a oba lawyer, oli or MP, you're an oba oli MP, you're judge, a judge, ogenda kwekkakkanya
wekkaanya You will humble yourself. ojje mu nnyumba ya Katonda Come in the house of God oyoze ekinaabiro ky'omu kyaki and clean the bathroom. abantu bakulengere balyoke bapape People will see you and they will hurry. banange I say, oh, banange omulamuzi wuyo ayoze ekinaabiro the judge is washing the bathroom. bw'obangamu amagezi ojja bagamba Always be wise and tell them. nti obulamuzi bwange bubeera eri mu kooti My judge is when I'm in the mu court. nnyumba ya taata ndi mwana In the house of my father, I'm a child. mu nnyumba ya taata ndi mwana In the house of my father, I'm a child. omwana talina kyatakola mu nnyumba ya kitaawe A child doesn't fail to do anything in their ekyokubiri ojja father's bagamba house. You'll tell them. Katonda si yammanja God doesn't demand so me nze anything. sinze mmanja Katonda I don't demand God ojja bagamba anything. nze sinze mmanja Katonda I don't go owe God Katonda anything. yammanja He demands buli me. kyenkola Whatever I do, ndi mu kugezaako okusasulira n'okusiima kye yankolera I am trying to appreciate that which He did for me. eyo ye mindset omukazi ono Maria Magdalena gye yayina That is the mindset that Mary Magdalene had. ye yali amanyi gye baamugya She knew where they got her from. Maria yali amanyi kyali Mary knew what she was. buli lwe yakijjukiranga Whenever she remembered it, buli lwe wabeeranga opportunity eweereza whenever there was an opportunity to serve, Maria ng'ayingirawo Mary would come in. abalala bagambira nti bakooye When others say, I'm Maria tired, ng'ayingirawo Mary would come abalala in. bagamba budde bukyali kiro Whenever they say it is too late, obudde bukyali bwa kiro it is still early morning, abasajja banaatukwatira mu kkubo they will even rape us. ani anaatugirawo ejjinja She say, who will take banne away we the bakooyera where others are tired? Maria nga yayingiddewo dda Mary was already showing up. yamanyi gye baamugya She knows where they got her from. onootegeera Yesu gye yakugya You understand where Jesus got you from. ogenda kukola ebintu nga tokoowa You will do things not getting away. ogenda kukola ebintu nga teweeganya You will do things unsparingly. ogenda kukola ebintu nga toyomba You will do things not quarreling. naye atamanyi gye baamugya But those who don't know, era atamanyi kye yali and those who don't know what they were, atajjukira kye yali those who don't remember what they were, tolina bw'otagenda kuyomba there's no time you will not quarrel. tolina bw'ogenda kuwona kuyomba There's no way you'll miss quarreling. ogenda kuyomba You will quarrel. kubanga ojuzi wawe ekimu eky'ekkumi Because last time you gave your tithe, n'olula n'okireeta you brought it again, ate mba omusumba n'atakukubira simu kukwebaza and the pastor didn't call you to ate thank nali you, tiyakuweereza message kwebaza and he didn't send you a message, n'olwekyanga so you noga sijja kwongera kibawaayo you rebel. tebamanyi nakwebaza They don't even know how to tulina bawo thank. ekimu eky'ekkumi kya mitwalo 10 I gave a tithe of 100,000, kyokka n'akasimu ne kabula and they even failed to call me, anduli ne mmongera kyamunaana and I added the 80. ne ka message ne kabula No message. kanisa yange likyeyeteebaza What kind of church? sijja kwongera ziwaayo I won't continue giving it. ng'omanya ne gye baamujja tamanyiiyo Then you know they don't know where they came from. tajjukira nakujjukira nti katonda yamubanja They don't even remember that it is God that is demanding tamanyi them. nakumanya nti nezo zawako ekimu eky'ekkumi teyazirina They don't even know that they didn't have the money where they are tithing now. tajjukira nti nezo zayomberako kwe yamogodde ekimu eky'ekkumi katonda yazimuwadde ate waaliwo ebiro waataazirina They don't even remember that it is God that gave it to them, and there was a time when they didn't have that money. nga tonnayomba nnyo Before you quarrel a lot, ekyo ky'oli tewakiri you are not what you are not what you are. ekyo ky'oli olwaleero tewakiri What you are is not what you are. katonda yakuyambye It okukifuuka is God who has helped you to become ekyo that. buli lw'onoojjukira nti katonda yakuyambye okifuuka Whenever you remember that it is God who has helped you, oba waliwo akwebaziza whether someone has appreciated oba tewali or they have akwebaziza not appreciated you, oba waliwo alaba whether someone sees oba or they tewali are alaba not watching you, ogenda kusigala ng'okolera katonda wo will continue serving your God. kubira yesu engalo nga zinoga Give the Lord a mighty hand clap. Mariyamu ogenda ekiro ku ntaana ani yali agenda omwebaza Who was going to thank Mary who went before it was morning? kati aboolaba bajja bajjukidde gye baava Now those who you see coming, they have remembered where they're coming era from. bajjukidde n'okujja ne ssente ze balina kati kwe baali tebazirina They have remembered that they didn't even have the money. kati gwazirina ziremere nnyo Now you who has gwayazirina it, ziremere please remain. nnyo If you had it, you remain with it. gwayali ekyo kyoli kye wali ziremerenga If you think what you are now is what you are, you naye remain with it. abajjukira katonda gye yabajja But those who remember where God got them bawuliranga buli from, lwe bawaayo they feel whenever they give, bakwata ku ebyo katonda they by'abawadde are getting from that which God has given era them. batunulira bye balina ne babuuza They look at what they have and they ask, naye mukama but Lord, ng'ondaze ekisa you've shown me grace. nzaani Who am I? nzaani okusula mu nnyumba Who am eno I to sleep in this nzaani okutuuka house? wano wendi Who am I to be where I nzaani am? okuba n'essente Who am zino I to have this kind
kind of money. nze yali kisaati, Me who was nothing, yali lukebe, who was an empty ate tin, alina kye nali, who had nothing, ate alina status. who had no status. Yesu Jesus, buli kyonna kye nnyina all that I have, abadde ggwe. it has been you. Nolwekyo nja bikuwanga. Therefore I'll give them to Yesu you. nja kuwanga sente zange, Jesus, I'll give you my nja money. kuwanga amaanyi I'll give gange, you my nja energy. kuwanga obudde bwange, I'll give you my kubanga time. n'obudde bwennyina gw'obumpadde. Because you are the one who has given Ani me awulira the time. agambeko nti amiina. Somebody hearing me say amen. Buli lw'ojjukira Yesu gye yakujja, Whenever you remember where Jesus has gotten you from, togenda kuba na budde bwa kweganya, you will not have time to give togenda kuba na excuses. budde bwa kuyomba. You won't have time to quarrel. Ogenda kulivinga obulamu bwa appreciatinga Mukama buli kaseera. You will live a life that appreciates God every time. Buli lw'onooba n'ensonga Whenever you have a reason lwaki oyagala Yesu, why you love yongera ombulizo Jesus, yakulinaanye nga mmaliriza. continue to ask that neighbor as I Lwaki oli conclude, mulokole? why are you born again? Lwaki oyagala Yesu? Why do you love Mu Jesus? kanisa tulinamu abantu ba bika bina. We have 4 types of people in church. Mu church In church, tulinamu abantu ba bika bina, we have 4 categories of people, era bonna batudde wano, and they are all seated here. era bonna bakiikiriddwa. They are all represented. Waliwo abajja mu church There are people who come to church nga bazze olw'okwagala kwe balina eri Mukama, because of the love they have for God. olw'okwagala kwe balina eri Mukama Because of the love they have for nga God, kwe kubaleeta. it brings them. Waliyo gurupu endala, There's another group. bo bajja lwa expectations They come because of their expectations, bye baabagamba. what they told them. Omanyi naffe ababulizi tusuubiza nnyo. You know, even as preachers, we promise a Kati lot. church zifumbekedde abantu Now, churches are having people abaasuubizibwa. that were promised. Lokoka, Get saved. Yesu agenda kuwa embaga, Jesus will give you a wedding. Yesu agenda kuwa obufumbo, Jesus will give you a Yesu agenda marriage. kuwa omukazi, He'll give you a wife. Yesu agenda kuwa omusajja, Give you a husband. Yesu agenda kuwa visa, He'll give you a Yesu visa. agenda kuwa emmotoka, Give you a Yesu car. agenda kuwa ennyumba. He'll give you a house. Kati abo nabo batudde bali awo They baguumiisa are all in church waiting. era tebatemya. They don't even blink. Buli kasonda bakatunula balowooza ekintu gye kigenda They are okuva. looking at every corner expecting it to Tebali mu come. maaso ga Mukama lwa kwagala kwe yabalaga, They are not before God because of the love. era bo mu mutima gwabwe bawulira be babanja Yesu. And in their hearts they feel they are demanding Jesus. Boogezanga n'obawuliriza mu ssaala zaabwe nga basaba. Always listen to their prayers as they pray. Essaala zaabwe zigamba bwe ziti, This is what their prayers say. Yesu, Jesus. Yesu. Jesus. Obulokole kati mbumazeemu emyaka 4. This is 4 years now in salvation. Ate nga baŋŋamba myezi 6 kigenda kubaawo. And they told me in 6 months it will happen. Kati tuli myaka 4. Now these are 4 years. Nkuwaddeyo emyezi emirala 2 Yesu. I'm giving you 2 more months. Bw'oba tokikoze If you don't do it, weenenyanga wekka. repent for yourself. Kye ngenda okutuusaako togenda What kyagala. I'll do to you, you will blame yourself. Abo nabo bali mu bulokole. They are in salvation. Bamuwadde deadline buli kaseera. They are giving him deadlines every Bamanyi time. n'omukangakanga Yesu bw'otakikola ŋŋenda kugwa. They tell him, if you don't do it, I'm going to backslide. Kubanga era y'enjiri gye baawulira. Because that is the message they had. Baabagamba lokoka okifune. They told him, get saved and receive Kati it. tebali mu bulokole lwa kwagala Yesu. Now they are not in salvation because they love Jesus. Tebali mu bulokole nga basiima Yesu kye yabakolera ku musaala be They Gologoosa. are not in salvation appreciating what Jesus did on the Bo bali mu cross. bulokole olw'ebyo bye basuubira. They are in salvation because of their expectations. Era bakangakanga Yesu buli lunaku. And they scare Christ every time. Bamugamba Yesu nkwongedde They omwezi say, ogwo. I'm giving you 1 more month. Bw'olemwa kikola If you don't do it, kyengenda okutuusaako togenda kyagala. what I'm going to do, you blame Ngenda yourself. kugwa abantu bonna bakusekerere. I'm going to fall and they will laugh at you. Kati abo bali mu kyaki. They are in church. Gamba neighbor ni Mukama ayambe oleme kubanga ye ggwe. Tell your neighbor, may God help that you're not Mugambire among bambi them. mugambire Mukama ayambe oleme kubanga ye ggwe. May God help that you're not among them. They are not in church because they love Jesus. Tebali mu kanisa kubanga baagala Yesu. They are in church because of what they expect. Bali mu kanisa olw'ebyo bye basuubira. Waliyo abalala There are others. nabo bali mu church. They are in church. Baabagamba waliyo enkomerero, They told them there's the end. waliyo omuliro, There's fire. waliyo egeyeena. There is hell. Omuntu yenna anaakwatibwa nga talokose, Anyone who is found not born again, Mukama Katonda agenda musuula mu muliro ogutazikira. Jesus will throw them in everlasting fire. Muliro,
fire, gwe nyini real fire. nagamba wayi kandokoke Let me get saved. kati abali mulokole lwakutya muliro Now they are in salvation because they fear hell. era ne bamala bategeera nti tewakyaliyo muliro And once they hear that there's no more fire, n'amala akyogera mukama nti omuliro yagugyeewo once Jesus says there's no more hell, enkya bakeera kunywa walagi tomorrow they will be in the bus. bakeera kugula bamalaaya They will go and buy prostitutes. kubanga bo tebali mu bulokole lwa laavu wakati waabwe ne katonda Because they are not in salvation because of a relationship between them bali and mu God. bulokole lwakuba baatya muliro They are in salvation because they feared fire. abo tubatwala abalokole modolo eyo betuyita animals in the Noah's Ark Abo tubayita ebisolo ebyali mu lyato lya Noah. bagambye byalimu kuba byali byagalayo nnyo nnyo Do you nnyo think they were there because they loved them? babigamba nti ebweru enkuba egenda kutonya tewali agenda kuwona They told them there's going to be floods, no one will be saved. ebigambo waayi So they say, matabatega nzitira bwereere let's enter. animals in the Noah's Ark Ebisolo ebiri mu lyato lya Noah. gomanye obungi bw'abantu bameka abalekayo okwenda nga batidde siriimu Do you know how many people forsook fornication because of fear of agamba HIV? wayi siriimu tanzitira bwereere yasse kakembo wano HIV killed Kakembo. kanve ku kwenda Let me stop fornicating. ne bamala balangirira nti siriimu yavuddewo Once they declare that there is no more HIV, bayinza okutandika okwenda ng'ebyennyanja they can begin fornicating like fish. kubawo tebaaleka bwenzi kubanga baategeera nti bubi Because they didn't forsake fornication because they knew it is baaleka wrong. bwenzi lwa kutya siriimu They forsook it because of fear of HIV. obwo nabwo bulokole That is kind of bassebo ne salvation. bannyabo Brethren, wateekwa okubaawo ensonga emu yokka there should be an outstanding reason. so si ezo zonna Not all those reasons. wateekwa okubaawo ensonga emu yokka There should be an outstanding etuleeta reason mu maaso ga katonda that brings us before Christ. ensonga eyo nga si ndala And no any other kumwagala but his love for him. It should be love Love for him. bayibuli egamba The Bible says, bayibuli egamba the Bible says yagalanga mukama katonda wo that love the Lord your God n'omutima gwo gwonna with all your heart, n'amagezi go gonna with all your wisdom, n'ebirowoozo bye with byonna all your mind. simanyi owulira You get it. yagalanga mukama katonda wo Love the Lord your God n'omutima gwo gwonna with all your heart, n'amagezi go gonna with all your mind. weekoleko evaluation Make an evaluation on yourself. gwe wennyini weekebere wekka Evaluate yourself. ewiiki bweggwako When the week ends, obuuze ask, mu wiiki eno in this week, mukama mwagadde ntya n'amagezi gange gonna how have I loved the Lord with my mind? amagezi go gakwegasseko bw'obadde oyagala katonda When you were loving God, was your mind involved? olinayo kyokoze nga kigasa bwakabaka bwa katonda nga weeyambisa amagezi g'olina Have you done anything benefiting the kingdom of God using the wisdom you have? mwagale n'amaanyi go gonna Love Him with all your mu strength. byokoledde mukama ewiiki eno The things you've done this week. waliwo kyokoze ng'okikoledde mukama naye nga kivudde mu maanyi Is go there anything you've done for the Lord that involves your energy? amaanyi go nago gaagadde katonda Has your energy loved the Lord? bassebo ne bannyabo Brethren, katonda talina kirala kyatubanja wabula the okumwagala Lord doesn't demand anything from us but to love Him. kubanga naye yatwagala Because He loved us. agamba And He said, tewali alina okwagala okulinga okwo no one has love like omuntu this. okutuuka okuwaayo obulamu bwe ku lwa mikwano gye For one to give up their life for their yesu friends. yasiga kwagala Jesus showed love. kyatusuubiramu What He expects kye of us. tuteekwa okukola What we should do. kyayagala okulaba What He wants to ayagala see. kulaba nga He tumwagala wants to see us loving Him. lekkeraawo okwagala mukama Stop loving the Lord olw'ebyo by'omwagalako because of what you want from Him. wali akawulidde ako Have you heard that? kanisa zifumbekeddemu abantu abaagala mukama Churches are full of people who love the Lord. people have God just because of what they love about God Bamwagala olw'ebyo bye bamwagalako, expectations bye bamusuubiramu. bw'akikola If he does it, nsigalawo I remain. bw'aba If takikoze he doesn't do it, ngwa I waliwo backslide. n'abali awo There are others who are nga there. bagamba naye wonna waakimpeera They are saying, if he gives it to me, bw'amala akinkwasaako once he gives it to me, tebagenda kulaba wempise they will not see where I've passed. kaamala akimpa wano Once he gives it to me, ate mukama ajja kusumagira olunaku lumu akimpe Lord will slumber one day and give it to me. bwe baliddayo okundaba wano If they ever see me again, mpozi nga ndi musiru maybe if I'm kati abo faithful. bali mu kibalo batayiminga baagala kukibaka badduke Now those are waiting to receive it and run. kati ate olw'okuba mukama ayagala ogende mu ggulu Now because God wants you to go to heaven, kyovudde olaba ng'akikeereya that's why he's delaying kuba it. yakulaba ng'oli mubbi oyagala kinyakula odduke Because he saw you are a thief, you want to run ate away. akwagala mu ggulu And yet he wants you to be in n'agamba heaven. kanjira mu mulwazi agira aleko He kifuna says, let me take nja slow. kimuwanga antegedde I will
give it to them when they Kagira know me. ntegeera, kagira Let ntegeera. them know me. Kagira ategeera okwagala kwange. Let them know my love. Kagira ategeera. Let them know me. Ani awulira ngambeko nti amiina. Somebody say amen. Nze bwe nali nga naakalokoka When I just gotten saved mu 86 in 86, abalokole nga bagenda mu Amerika. the born agains were going to Naye America, of course nga si bangi abagenda. but not many were going. Naye ne bagandi bannange But they say okulokoka kuyambako omuntu okugenda mu Amerika. salvation helps you to go to Ne America. ngamba ne bane nkyali muvubuka muto. I said, I'm a young man. Lwaki sigenda mu Amerika? Why don't I go to America? Ne ntandika okusaba visa. I began to look for visas. Naye mu mwaka gwa 9 But in 1990, ndowooza lwe natandika okusaba visa. I think that is when I began to ask for Naye visas. amazima galibe gatwogere amazima. But let's speak the truth. Baba kunkwasa ku visa mu mwaka gwa 9. Had they given me a visa in 1990, Nali sidda Uganda. I was not coming back to Ago Uganda. ge mazima gakomba ku paasi. That is the real truth. Era nagenda wali kadirisa nga ndi nti I would go by the window ne ŋŋamba ne baginkwasaako ŋŋenze. and say, once they give it to me, I'm Bwe gone. baddayo okundaba e Uganda If they ever see me awo again, ndiba musiru. I would be a fool. Oba Katonda yabayingira mu mutima ne baginnyima I think God went into their hearts and they refused. ne batagimpaayo. They denied me. Nali ŋŋenda ate tewali bukakafu nga naali badde nkyali mulokole And there's olwaleero. no assurance that I would have been born again up to Tewali now. bukakafu nga naali badde nkyali mulokole. There's no assurance that I would be born Kati again. Katonda bwe yannengera So when God saw bye mbaza what I was ne gye counting, ndaga what I was ne gye adding, ŋŋenda okumalira, where I was going to end, n'alinnya ku musajja agaba visa nga togimuwaayo. they refused to give me visas. Ayagala genda kugwa. He wants to go and backslide. Mwaka gumu tebagimpaayo. 1 year they denied. Mwaka gwakubiri. Second year, Buli mwaka nga nsaba visa. every year I was asking for a Omwaka visa. ogumu nga nyiza okusaba visa emirundi ena. 1 year I would go 4 times. Nenkyusa passport emirundi nga 20. I would change passports like 20 times. Olumu nakyusa passport. One time I changed the passport. Mwagala amazima. Do you want the truth? Mwagala amazima. You want the truth? Mwagala amazima. You want the truth? Naye mwagala olugambo. You want to luma. Mukwano gwange omu One of my friends yafuna ebbaluwa got an invitation, a letter, ng'alina machinery z'agenda okugula and was going to buy some machinery mu Amerika eyo. in the US. Ne bamugamba bali abamuguza machinery And the people selling to him machinery told him, nti leeterako technician tumukutendekere ayige mashini zino zikozesa zireme okufaako amangu ng'oziguze. bring a technician, we train them so that the machines will not get spoiled when you buy them. N'ateekayo erinnya ly'omuntu ayamuli ku mutima. And he put in a name of the person that was on their Ne heart. bamuweereza ebbaluwa y'oyo omuntu egenda okusaba visa. And they sent the letter that was going to ask for a visa. Kati ebbaluwa bw'emala okutuuka Now when the letter comes, ng'ate amanyi sitoole yange ennyo nnyo ey'okusaba visa nga bazinnyima. I knew my story of being denied visas. Kati mu wiiki eyo n'andaba. In that week they saw me. Tuba tunyumya. When we were talking, N'agamba I said, oh, oba neerabidde ntya. how did I forget? Ate nasabidde gundi ebbaluwa. I asked a letter for the other Ate person. neerabidde naali badde ngisabidde ggwe. I forgot I would have asked for you. Bambi yali anjagala nnyo. He really loved me. N'agamba batukoze tutya. So what should we do? N'atakula omutwe. Scratched his head. N'agamba mumanye kye tubatukola. I said, do you know what we do? Katukyusa passport. Change the passport. Weetuuma oli. Call yourself the other person, Nannyini bbaluwa. the owner of the letter. Ne muga naye sente za passport nga siziinaawo kati I emitwalo said, 3. I don't have money for the passport. N'agamba I said, no, nazo ziizino nzikuwadde. here is the money. Ne nziruka emisinde. I went so fast, Ne nkyusa passport. changed the passport, Ne ngiteeka mu mannya g'oli. put in the names of the other Nsobole person, okutwalirako ebbaluwa y'oli. that I may use the other Ne letter. tupanga empapula. Twasula tupanga empapula. We were collecting documents. Zeogera amanya kati nga sikyali oli ndi kati sikyali nze ndi oli. I was not myself, I was the other person. Ne nyingirawo ku American Embassy n'ebbaluwa yange ne passport eyakabi. I went to the American embassy with my Ne passport. nteekayo empapula wali munda. I submitted. Omukazi n'atunula bw'ati mu mpapula. She looked at the documents. N'agamba nti how are you Mr. David Kiganda? Nagamba mukulu Kiganda oli otya? Ne mugamba I'm fine. Mugamba ndi bulungi. N'agamba now why were you lying? Nagamba kati lwaki obadde olimba? You called yourself this name and yet you're David Kiganda. Weetuumye gundi ate nga gwe Dawudi Kiganda. Why are you lying? Lwaki olimba? N'ebyokwogera byanzigwako. I ran out of words. Ne nkwata ebipapula byange. I got my documents. Ne nfuluma. I went Ne nga naye Mukama. and I said, but Lord, Onjagaza ki Mukama? what do you want of me? Ne ngenda. I went. Ne nva ku visa.
I gave up on the visa. Katonda yanyamba buyambi ne batankwata. The Lord just helped me that I was not arrested. Can you imagine? Osobola okiteebereza. Ngezaako okulaga olutalo nayitamu okunoonya visa. I'm trying to show you the kind of way I went through to get a Ne bwe visa. nakyusa amannya tebaagimpaayo. Even when I changed my names, it was not granted. Ne bwe naleetanga empya ne nva ku nkadde ne ŋŋamba anti yali erimu obusitampu bungi nnyo nnyo obugamba manya baabuyitanga batya ye received babanga received nga application received nga olwobakummye ne bagamba kyusa oleete mwe butali kyusa oleete mwe butali Change era any passport. tebaagimpaayo. They didn't give it to me. Katonda nga yakiraba God saw. ng'ekiseera tekinnatuuka. Time was not ready. Kirabika Katonda nokirimu yakirimu nga yabagamba temumuwa I think God was telling them, temumuwa ajja kugwa don't give him. temumuwa. Don't give him. Bwe yamala okulaba nga nteredde, After he saw that I was now bwe focused, baatandika okumpa visa when they began to give me visas, baalinga gy'oli ntebanyimangako. it was like they have never denied me. Sikulimba, I'm not lying. bannyimira emyaka 10. For 10 years I was denied. Mu myaka 10 basobola okuba banyima emirundi nga 20. I think in 10 years maybe they denied me 20 Buli times. kyonna ne nkikola. I did everything. Era ku olwo bwe namala okuvaayo And on that day when I came back, ne ngende wange I went home ne nga ne Mukama ng'ate mbadde nagudde nnyo. and I said, but Lord, I'd really backslidden. Ne nkyusa n'amannya Mukama. I even changed my names Ne mbeera nga Yakobo like Jacob, ayayambala obwoya who put on feathers. n'agamba musinze Yakobo nze Esawu. And he said, I'm not Jacob, I'm Ne Esau. ngamba neekutulako omwoyo gwa Yakobo And I ogwo. said, Lord, I'm breaking the spirit of Ne Jacob. mpandiika ebbaluwa nga mpanvu. I wrote a very long letter. Gamba ndi ng'ogiwandiikira ani? Writing to who? Olwo nafuuka mulokole nnyo ne mpandiikira embassy ebbaluwa nga ngyetondera. I became born again and wrote to the embassy. Ne mga njaga kutegeeza konsola. I said, I want to inform you, consular. Amazima gali nti njagala kunsonyiwa. The truth is, I want you to Ekintu forgive ky'engeri me. ng'eyo teyalibadde nga nze akikola. That should not have been me to do Kuba that. n'ekyokusooka ndi mulokole. Because first of all, I'm born Ne again. muwa sitole yonna yonna nga bwe yabadde nga bwe nabiyingidde nga mukwano gwange bwe yabinyeeza ne maliriza nga ngamba njagala kunsonyiwa onsonyiwe nnyo siriddayo kukola ekintu kya ngeri ng'eyo. I said, please forgive me, I'll never do such a thing. Ne mugamba ate si ebyo sibiwandiise kubanga njagala ompe visa. And I say, I'm not writing that because I need a Era visa. sigenda kudda mangu nga ngisaba. I say, I'm not going to come Naye ndi back. mulokole njagadde kwetonda na kwenenya. But I'm born again, I just wanted to repent. Awo ne mpumula emyaka gyange nga sizzeeyo. Then I rested without going back. Simanyi owulira. Are you hearing? Omanyi omu ne bw'abanga si mulokole bw'otegeranga nti okoze ensobi weenenyanga. Even though someone is not born again, if you know you have done wrong, repent. Katonda ndoza nanneetegereza. So God looked at me. Agenda okulanga kirabika nkuze ntuuse okufuna visa. He saw that maybe now I'm grown, I deserve to get a Bwe visa. nagendayo When I went there, visa baazimpa. they gave me the visas. Kati ate wulira ekyaliwo. But listen what happened. Bwe baatandika ozimpa. When they began to give them to me, Ne ŋŋamba kati engeri gye nabonabonedda nga sigenze mu Amerika kati ku mulundi guno gwokka buli mwezi 2 nnyina ogendaga mu Amerika. and I said, now that I have the visas, every 2 months I'm going to be going to the Ne US. mbigattamu akajanjera emyaka egyasooka ne nkikola. The first years I did it. Nga buli myezi 2 nnyina okgenda. Every 2 years, months I would Ndi mu go. kwesasuza. I was repaying Naye myself. nga Bayibuli egamba nti ndibawo ennyama ne bayita n'emukamwa. But like the Bible says, I'll give you meat and it passes through your nose. Ekiseera kyatuuka A time came, nga visa mwe ziri mu the passport visas were in the passport. na kati zibeeramu. They are there. Canada yokka yampa visa ya myaka 10 Canada gave me a visa of 10 years. na kati mweri. It is there. Naye ate maze emyaka 7 nga sigendayo. 7 years I've not gone there. Akajanja kankendeera I reduced. n'amaddu gaggwawo. Mukama yebazibe. N'ebyokulemerayo nabivaako. I even gave up on remaining there. Kitegeeza nti Katonda Meaning that God, waliwo lwagenda okulinnya ku buleeki there's when He will step on the brake, wabeerewo ebintu ebimu byalemesa that He hinders certain things, ng'alabika bigenda kukuviirako okugwa. seeing that they will cause you to Bw'anaamala backslide. okunyweza After He has established agenda you, bireeta nga tokyagwa. He's going to bring them when you can no longer fall. Ani awulira ngambeko nti amiina? Somebody say amen. Kamalirize bwe nti. Let me wind up like this. Kamalirize bwe nti. Let me conclude. Maliya n'atuuka ku ntaana. Mary goes to the grave. Maliya bw'atuuka ku ntaana When she goes there, asanga Yesu nga taliimu. she finds Jesus is not Ne there. kigenda ku rekodi It goes on record nti okwagala Maliya kwe yayolesa that the love that Mary showed, okwamulambuzanga Yesu ku makya mu batulutulu ne bwe yabanga yekka. that caused her to
go to visit Jesus even though she was kwamu alone. opportunity Gave her an opportunity okubeera omukazi asookedde eddala okulaba entaana ya Yesu nga nkalo. to be the very first woman to see the grave of Jesus empty. Okwagala kwa Mariya kuno tukulabira ku ki? How do we see the love of Mary? Kanjogereyo ebigambo bitono. Let me speak a few words. Naawe ogenda kulaba nti omukazi ono yalina okwagala. You will also see that she really had Bayibuli love. yatugambye The Bible told mu linnya us olwokubiri in verse 2 awo naddukana that she, Mariyamu awo naddukana najja eri Simooni that she went to Simon Peter n'eri omuyigiriza oli Yesu gwe yayagalanga and to the disciple that Jesus loved n'abagamba nti and told them bajjeemu Mukama waffe they have taken him away so tetumanyi gye bamutadde. and we don't know where they have put him. Olwokusatu Verse 3 awo Peetero n'afuluma and Peter went out n'omuyigiriza oyo omulala with the other disciple ne bagenda ku ntaana and they went to the grave ne baddukaana bombi wamu and they ran together n'omuyigiriza oyo omulala n'ayisa Peetero and the disciple went before Simon Peter omuyigiriza n'asooka okutuuka ku ntaana and he went there first n'akutama and bowed n'alingiza and peeped n'alaba engoye z'ekitaani and saw the linen. nga ziteekeddwawo They were aside naye n'atayingira. but he didn't enter. Olw'omukaaga Verse 6 awo and then ne Simooni Peetero n'ajja Simon Peter came n'amugoberera and followed him n'ayingira mu ntaana and entered in the grave n'alaba engoye z'ekitaani and saw the nga linen ziteekeddwawo clothes put aside n'ekiremba and the ekyali ku mutwe gwe on the nga head kiteekeddwawo put aside wamu n'engoye z'ekitaani and the clothes, naye nga kizingiddwa but it was nga folded, kiri kyokka it was alone ku bbali. on the Olw'omunaana side. Verse 8 awo omuyigiriza oyo omulala then he also eyasooka okujja ku ntaana the other disciple that came n'ayingira first entered n'alaba and saw n'akkiriza and believed kubanga baali tebannategeera because they had not known nga kyawandiikibwa nti that it was written kimugwanira okuzuukira mu bafu. that he must rise again from the Awo dead. nate Again abayigiriza ne baddayo ewaabwe eka. then the disciples went away again. Abaki? The disciples. Kiddemu nkyule nti abayigiriza ne baddayo ewaabwe eka. Then the disciples went away again. Abayigiriza ne baddayo ewaabwe eka. The disciples went away. to Naye their home. Mariya Magdalena But Mary Magdalene yali ayimiridde awo ebweru was standing ewali outside entaana ya Yesu. where the grave of Mariya Jesus ng'akaaba. was. She was crying. Awo bwe yali ng'akyakaaba As she was crying, n'akutama she bowed n'alingiza mu ntaana nate and saw into the grave n'alaba bamalayika babiri. and saw two angels. Ebyamagero bitandise. The miracles are beginning. Ebyamagero bitandise. The miracles are beginning. Mariya Magdalena yasooseewo Mary Magdalene came first n'alaba entaana nga njereere and saw the empty grave. n'adduka ku kyalo n'ategeeza abayigiriza. She went to tell the disciples. Abayigiriza ne bajja babiri The disciples came too, nga bazannya obubadi bwabwe obw'okudduka. running Omu ayisamu n'omulala bw'amuyisa. after the other. Ne bayingira mu ntaana They entered the ne grave. bajyaza They ne looked over bayaza it. engoye They searched the clothes. ne batalabamu Yesu. They didn't see Jesus. Bwe bataamula maga Mariya When they didn't see him, tulina ebirala eby'okukola. they said, Mary, we have other business to do. Taliimu He's not there. oba abasajja baamubbye Whether they stole oba him omulambo baagusuddewa or they threw the body naye where, tulina ebirala eby'okukola. we have other things to do. Kati onootusonyiwa Excuse us. ogwo okyaliwo Mariya okyaliwo wano Mary, you're still here. bw'oba okyaliwo ffe tugenze. If you're still here for us, we have gone. Bajja luvannyuma They came later. wulira okwagala kye kubeeredde. Listen to what the love is. Bajja luvannyuma They came late, be baasooka okugenda but they left early. era nga bulaba nnayiba oyo Like you see your neighbor. yatuuse wano leeti They came late in church. kati munyiivu nnyo kubanga omubulizi aluddewo But they okumala. are so angry because we are taking long to Ye finish. yasembyeyo okujja They came in last, ate awulira yayagala okusooka okugenda. but they feel they want to leave early. Mugambe ne nnayiba Tell wabaaki. your neighbor, what happened? Omanyi kwe kiva? You know where it comes from? Laavu. The love. Laavu gy'oba oyina ku muntu Okwagala kwoyina, the love you have on someone yeekuleetera obutakebera ku tayimu. causes you not to check on the time. Bameka abaagendako ku deeti? How many people have ever gone on a Bameka date? abaagenda ku deeti? How many people were dating? N'otuukayo n'okebera ku tayimu. You went there and you check on the time N'ogamba oli omugani gundi. and you say, but you Yangu by'oyogera obimaleyo. finish up, Yangu by'oyogera. finish up. Bameka abaali bakikoze? How many have ever done it? Ku deeti kye kifo kyokka kyokka abantu gye batakeberera ku tayimu. At a date, that is where people don't check on their time. Bagikeberako nga tebannatuukayo. They check before they get there. Bamugamba nti tusisinkaneyo ku ssaawa 8 atuuka 6:45. They say we meet at 2 p.m. They are there at 12. Kati bw'atuuka mu bimuli bya Serena When they reach in the garden, the flowers of agenda Serena, okebera ng'atuuse 1 hour ale. they see they have reached 1 hour Naga early. naye ate nja kuswala nnyo They say,
ajja kulowooza nti nyina amaalo kandizoka nekweke wano mu bimuli Let me hide it. mulowoozese nti kagamba siri wa maalo nnyo siri ku kasigiri ganeme kulaga nti ate ndi desperate Let me nnyo not show that I'm so desperate. neyekweka awo mu bimuli They hide in the nga flowers, bwakebera time alabo beetuuse looking at the time, nga bw'alabiriza n'okulabiriza alabo baatuuka seeing if their person is coming. kati bamala okutuula okunywa soda ne chapati When they sit to eat the chapatis ne chipusi and the chips, essaawa ne bazizikiza they close the tewali watches. agikeberako No one looks at the clock. n'omunaana guwera ogw'ekiro It can even get to 2 a.m., n'omwenda gwaliwera 3 a.m. mu bifo ebimu abantu bagobana bagaba ssebo tutuuse okuggalawo muve wano In some places, they just tell the people, we are closing, please twagala go. kuggalawo mutuviire We want to close, please go. They say, oh, kata nange jimme time is okimanyite essaawa ziri mwenda ogw'ekiro Hey, Jimmy, it is 3 a.m. ate olwo ne balyoka beewerekera Then they begin to escort each other. jimme n'atwala margaret Then Jimmy takes ate bw'aba Margaret. amutuusaayo And when they are ate taking him, margaret n'amuzaayo and Margaret also escorts omwana w'abandi tebamuliira mu kkubo that they don't eat him on the way. omanyi ekifugaawo You know what is omanyi really there? ekifugaawo You know what is happening there? bakiyita lave Okwagala. love Okwagala. yo temanyi time Doesn't know time. ani awulira ngambeko nti amiina Somebody say amen. mariya Mary, wadde yali yasoose ku ntaana even though she came first to the grave, naye takiwuliramu buzibu omulekawo she doesn't feel bad to be left there kubanga ali concerned because she's concerned. omulambo tagulaba She's not seeing the body. tayagala kuvaawo nga tategedde mulambo we She guli doesn't want to live without knowing where awulira the body is. kimukwatako She feels it is touching wadde her. yasooseewo She came first. ayagala kumanya mukwano gwange ali She luddawa wants to know where is my friend. bano abayigirizwa The disciples, bo bakikola nga luwalo they are doing it as a task. luwalo Task. yesu talimu mu ntaana Jesus is not in the grave. talimu He's not then there. what then Katioro chi. then what do we do Kati tukole if ki? he's not here he's not here Taliwo, taliwo. then what are we going to do Taliwo. boogera oluzungu luli olusimba amannyo They speak that kind of English. talimu bwaba talimu he's not here Taliwo, then taliwo. are we going to die here Tunafiira because wano. Jesus is not in the tomb Kubanga Yesu taliimu. we got to go Tugende. we have other things to do Tulina ebyokukola. pakaka Home. bayibuli ga ne beddirayo eka The Bible says they went back to their homes. mariya n'agamba wano tewaviika Mary said, I'm not leaving this place. mala kutegeera gy'ali I have to know where he is. mala kutegeera gye yalaze I must first know where he mala went. kutegeera gye baamuteeka I first have to know mala where they kumanya put gye him. baamutadde I have to know where they put manyi him. gye yanzijja I know where he got me gye from. nava bano ba peetero tebamanyiiyo Peter doesn't know where I came from. yoyo yokaana tamanyiiyo John doesn't know. nze mmanyi yesu gye yanzijja I alone know where he got me from. omuntu kyasiga kyakungula What a man sows is what they reap. bw'onoosiga okwagala mu katonda When you sow love in the Lord, ogenda kukungula okwagala you're going to reap love. bayibuli egamba The Bible says, bayibuli egamba the Bible says, ayagala abo abamwagala he loves those that love him. kaggwayo katya ayagala abo abakola batya He loves those that love him. ayagala abo abamwagala And those n'abo abanyiikira okumunoonya era be balimulaba who seek him diligently will see him. bali bwe baagenda When they went, mukama n'agamba mariya nti saanukula amaaso go tunule mu ntaana the Lord says to Mary, open your eyes and look in the grave. mariya agenda okuddamu okulaba mu ntaana nga mulimu abasajja babiri When she looked in the grave, she saw two men. ekibuuzo lwaki peetero ne munne yokaana tebaabalabye Why didn't Peter and their friend John see him? kiro z'okwagala kwe baali baagala katonda zaali teziwera The kilos of love they had for God were not enough. katonda waliwo byotagenda kulaba ate abala bagenda biraba There are certain things you won't see and yet others will see them. ŋambye I say, bw'onooyagala when katonda you love the Lord, oyina by'ogenda okulaba ng'abalala tebaabirabye there are certain things you will see when others didn't see them. ani awulira ŋŋambe nti amiina Somebody say amen. bwe mmaliriza ekyo ne bwe ntuula When I finish that, ŋambye I've said, bw'onooyagala katonda when you love the Lord, waliwo by'ogenda okulaba ng'abaakusooka mu kkanisa there tebabirabanga are certain things you will see when those who came first in church have never seen them.
waliwo byogenda okukola nga baakusooka mu bulokole There tebabikolanga. are certain things you will do when those who came earlier have not done them. Bino si byani yasooka okujja. These things are not of who Bino came si byani first. amaze mu bulokole emyaka It emeka. is not who has lasted long in Si salvation. byakubala myaka mu bulokole. Not lasting long. Naye Mukama omwagala kwenkana wa. How much do you love the Lord? Bw'ona omwagala. If you love Him, Waliwo byogenda okulaba nga abaakusooka mu bulokole there tebabirabanga. are things you will see when those who came first in salvation have never seen them. Kyokolabe Mariya bano abamusoose mu ntaana tebaalabye malayika ate kati yamulaba. See Mary, those who came first in the grave didn't see the angels. Bayibuli etugambye. The Bible has said, N'ababuuza ekibuuzo. she asked, Mukama wange mwamutadde wa? where did you put him? Bambi omukwano nga gumubonyaanya. She was so much in Omukwano nga love. gumutawaanya. Love. Olw'ekkumi n'ebbiri lugamba. Verse 12. N'alaba bamalayika babiri As she saw nga two bambadde angels engoye enjeru in nga white. batudde They were sitting nga bali awo emitwetwe. on their Omulala head. atudde emirannamiro. The other on their feet. Omulambo gwa Yesu we gwali. Where the body of We gwali Jesus was, guteekeddwa. had been Olw'ekkumi laid. n'essatu. Verse 13. Abo ne bamugamba nti And they said to her, omukyala woman, okaabira ki? why weepest thou? N'abagamba nti And she said, kubanga baggyeemu mukama wange. because they have taken away my Lord. Tamuyita na mukama waffe. She doesn't call him our Lord, Amuyita ani? but she says, Tamuyita na mukama waffe, amuyita ani? she says, my Lord. Omanyi bw'oba omuyita mukama wammwe. You know, when you call him our Lord, Bulijjo ojja kulindanga abalala babeereko kye bakoze naawe olyoka obeereko ky'okoze. you will always wait for others to do something for you to do something. Naye bw'onoomu owuninga But when you own him n'abeera wuwo and he's yours, bajja kusiŋŋaana ng'osiiba abalala nga tebaasiibye. they'll find you fasting when others are not fasting. Bajja kusiŋŋaana ng'owaayo abalala nga They'll tebaawaddeyo. find you giving when others have not given. Ojja kusituka olunaku lumu okola ekintu mu kyaki ng'okikoze wekka oba waliwo abasonda oba tewali basonda ng'owulira oyagala kikola wekka. You raise up and do something individually, whether others are doing it or not. Yesu mujje ku levo nga mukama wammwe. Take Jesus from the level of being our Va ku Lord. levo ya Yesu okubeera mukama wammwe. Take Jesus from the level of being our Lord. Mutwale ku levo nga mukama wo. Take him to the level of being my Ani Lord. awulira ngambeko nti amiina. Somebody say amen. Oba abala tebamutegeera gwe mutegeere. If others don't understand him, please do. Oba abala tebamanyi gye yakujja gw'omanyiyo. If others don't know where he got you from, you know. Yesu bw'anaabeera mukama wo If he's your Lord, so si mukama wammwe. not our Lord, Bajja kusiŋana ng'oyera kyaki eno yonna wekka bw'oti ku lw'omukaaga ku makya ng'ogyefumbyeko ogyera wekka. they will find you sweeping this church alone. Baleka bakubuuza ekyaki ng'ogyera wekka. They will ask you, why are you sweeping Naawe alone? olyoka obage bwe yali andokola. You tell them when he was saving me, Teyandokolera mu he kibinja. didn't save me in a Yalokola group. nze. He saved me. Nze mumanyi. I know Nze him. manyi gye I yanzija. know where he Nze got manyi me. kye I know yankolera. what he did Ani for awulira gambeko nti amiina. Somebody here and say Gamba amen. nti haleluya. Say hallelujah. Yababuuza ng'abagamba. He asked and said, Yababuuza ng'abagamba he asked them saying, nti mukama wange olw'ekkumi n'essatu abo ne bamugamba nti and they said to omukyala her, okaabira ki? woman, why are you weeping? N'abagamba nti kubanga She said to them, baggyeemu mukama wange Because they have taken away my Lord. nange simanyi gye bamutadde. And I don't know where they have laid him. Bwe yamala okwogera bw'atyo And when he had said that, n'akyuka she turned ennyuma her back. n'alaba Yesu. And so Jesus standing. Yesu ng'ayimiridde. Jesus standing. Bambi n'atamanya nga ye wuuyo. And knew not that it was Jesus. Yesu kyeyava amugamba nti And Jesus said to her, omukyala woman, okaabira ki? why weepest thou? Onoonya ani? Whom are you seeking? Ye ng'alowooza nti kirabika mukuumi wa lusuku. She supposing him to be a gardener. N'amugamba nti She said to him, ssebo Sir, ssebo sir, obanga gw'omututte if you've borne him, obanga gwe wamututte ewalala if you have borne him hence, mbuulira gy'omutadde tell me where you've laid nange him, naamuggyayo. and I will take him away. Ssebo Sir, ssebo sir, mbuulira gy'omutadde. tell me where you've taken him. Kubanga ebintu by'entaana bino Yusufu ye yabinegotiatinze. Because it is Joseph that negotiated that deal of the grain. Tumanyi oba entaana yagisasudde n'agimalayo Now we don't know if he paid full amount oba yasigadde bamubanja. or they were demanding Kati him. kirabika mmwe bannannyini ntaana ndoza mmwe mumuggyeemu Now I think you, the owners, have taken it Ne and have mumusuula. taken him and thrown naye him. obanga omulambo mugusudde But if you've laid him anywhere, ng'entaana Yusufu teyagimalaayo bwe yagisasula that Joseph didn't pay the full amount, mumbuulire gye mumutadde. please tell me where you've put him. Mumbuulire gye mumutadde. Tell me where you've laid him. So si mutubuulire. Not tell us. Si mutubuulire. Not tell us. Mumbuulire gye mumutadde. Tell me. Mumbuulire gye mumutadde. Tell me where you've laid him, Nange naamuggyayo. and I will get him. Imagine a woman
tebereza omukazi, just a woman, one woman. mukazi omu. It took 4 people to bury him. Kyatwala abantu bano mumuziika. Now one woman doesn't need the other people. Naye kati omukazi omu bali abalala takyabeetaaga. Actually it took 5 people Baali bantu bataano okuziika omulambo. to bury the dead body. Omukazi agamba, The woman is saying, mumbuulire gye mugutadde tell me where you've laid him nange naagugjayo. and I'll take him away. Oba yali agenda gwetikka atya, Whether she was going to carry oba yali it agwetikka nga nsawo ya kasooli, or like a maize bag oba ng'ekibbo kya lumonde. or like a basket of Simanyi na potatoes. kumanya kyalibadde awo. I don't know what would have happened. Omukazi agamba But the woman was saying, nga tewali annyambyeko, without any help, nga siise fundraising, without fundraising, nga siise baakukyalo, without inviting the village nabali be people, nasoose okuyita banziruseeko, even the people I invited first run mwe away. mumbuulire gye mumutadde Just tell me where you've laid nange him najjayo omulambo. and I'll take him away. What a love, Okwagala ng'okwo, what a love, okwagala ng'okwo, what a love. okwagala ng'okwo. No wonder, Kyova olaba, no wonder teweewuunya. Maria Magdalena Mary Magdalene yafuuka omuntu asookedde ddala okulaba Yesu, became the very first person to see Jesus, kubanga kyosiga ky'okungula. because what you sow is what you reap. Yesu yatunulira determination y'omukazi Jesus looked at the determination of the woman n'agamba omukazi onneetaaga omukolera ekyamagero kye sinnakolera muntu mulala and yenna. said, I have to do a miracle for this woman that I've not done for any other Omukazi ono person. kamweyanjulire Let me reveal myself to her, nti yenze gw'oyogera naye. that I am he that you're N'abikkula talking amaaso to. ge, Opened her eyes Mariya agenda okulaba nga ye and Yesu. she saw that it was Waali Jesus. kikubeddeko mu ngalo ekyo. They have clapped for that. Omuntu kyasiga kyakola atya? What you saw, Zikube nga bw'oyimirira, clap as you stand up. zikube nga bw'oyimirira, Clap as you stand up. zikube engalo ng'oyimirira. Clap your hands as you stand Omuntu up. kyasiga kyakola atya? What you sow is what you reap. Siwulira, omuntu kyasiga kyakola atya? What a man sows is what they reap. Bw'onooyagala Katonda, When you love God, ne Katonda agenda kukwagala. God will love you. Mwana wa Mukama nkusabira, Child of God, I pray for you. nkusabira, I pray for you. nambye nkusabira Say, I pray for you otuuke ku level that you get to a level eyagala Katonda of loving God, nga tokyamwagalira mu gurupu. not loving Him in the group. Katonda yakoowa laavu ya gurupu. He's tired of the love of the group. Mwagala amazima? You want the truth? Katonda yakoowa laavu eya gurupu. He's tired of peer groups that love. Katonda yakoowa laavu eya gurupu. He's tired of love of the group. Ayagala omulageyo olunaku lw'osobola omwagala ng'oli wekka. He wants you to show Him a day when you can love Him individually. Baako by'okola ng'obikoze wekka. Do certain things and do them individually. Naye buli kantu ne kaba kakusonda. But every time should be fundraising. Ne baba bagula bayibuli y'oku kituuti naye yeetaaga kwokusonda. Even the Bible of the pulpit, Ne baba bagula kameeza mu kyaki. even though they are buying a table in Emmeeza church, ez'omu maka gaabwe baazigula nga tebasonze. they have already bought tables in their homes without fundraising. Abaana baabwe babatwala ku ssomero nga tebasonze. They take their children to schools without Bwe fundraising. kituuka okugula akazindaalo k'omu kyaki kano $5. When it comes to buying a microphone, Ne balengezza Yesu. they demean Jesus. Ne alyoka bamulengezza bati. They demean Him. Bannange tugula akazindaalo. We are buying a microphone. Bannange ani anaatuwa Who 10,000? will give us 1,000? Abamu baagala tuleete n'enkoko tuzitundire wano ku kituuti. Others want us to even bring hens and we sell on Bw'obagamba nti the abaayi twagala pulpit. kugula, bw'obagamba naye twagala kugula katuuti kano. When we say we want to buy a Waliwo pulpit, n'abakuwa amagezi. others advise. Naye musumba. But pastor, Lwaki tetukolayo engeri ya fundraising awo? why don't we carry out a fundraising? Tusobola oyinza otutuma ne tuleeta aleese enkoko ovakedo owakabizi akato owakaki buli munaaleeta ne tubutunda ne balyoka badda mu nnyumba ya Mukama. Then they are in the house of the Lord. Paasita kubanga naye fala n'akwata enkoko. The pastor gets a hen. Bannange tutunda enkoko eno We are selling this hen tusobole okugula akatuuti k'ekyaki. to buy the pulpit of the Ng'abantu church. bazze bavuga mmotoka nga ziri mu parking. People came driving and they are parked Bannange somewhere. tutunda enkoko eno We are selling this hen tusobole okugula akatuuti k'ekkanisa. that we may buy the pulpit of Ani the agigula church. bannange? Who is buying it? Tukole American style American style oba ebeere British. or British? Ne baleka batandika. Then they begin. Mutwalo 10,000. gumu 1,000 1, 11. gumu 500 11, 500. gumu 520 11, 520. kale gumu bita kale gumu 1,000 kale gumu 2. 12,000. Katonda n'alaba abayaaye. Then God looks at
naga bano beetaaga kugoba bonna n'obafulumya omulundi gumu n'obayiwa mu mwala. And he says you just need to pour them in a trench. Katonda olwo alaba abayaaye mu kanisa nga beetaaga bonna kuyiwa mu mwala omulundi gumu. There are times when God looks at people and he feels he just needs to throw them in a Where trench. is love there? Kati awo okwagala kuli ludda waawo. Where is love for God? Okwagala kwa Katonda awo kuli wa. What happened to love? Okwagala kwaba ki? Yesu bwe yali afiira ku musalaba yakola fundraising. When Jesus was dying on the cross, did he make a Bwe yali awaayo fundraising? obulamu yakola When he fundraising. was giving his life, did he make a Bwe yali fundraising? akulokola yali fundraising. When he was saving you, was it a Ate fundraising? nga si lwakuba nti ssente ze batalina. And not because they don't have the money. Bazirina kuba bwe yali asasulira akaana ke school fees yasasula million 2. They have the money because when they're paying school fees, they pay 2 million for their Awo children. tewaali fundraising. There was no fundraising Bwe there. yabadde akola enviiri za mukazi we gyabadde emitwalo 3. When they are working on their women's hair, Awo tewaali 300. fundraising. No fundraising. Ewabeera laavu tewabeera fundraising. Where there's love, there's no fundraising. Nkubulye lwaki oyagala nnyo fundraising. Should I tell you why you love fundraising so Laavu much? yasooka okuddukako love for God. Love for God fled away from you. Sulemaani olunaku lumu yayagala Mukama. One day Solomon loved the Lord, Omuntu omu one man, n'awa Mukama ente 1000. and gave God 1,000 cattle. Gamba neighbor nti ente 1000. Tell your neighbor 1,000 cattle. Kigambe neighbor nti ente 1000. 1,000 cattle. Muntu omu. One man. Lwaki gweoyagala byakusondereza? Why do you want fundraising? Obulwadde bwe walwala. The disease you have. Lack of love for God. Toyina kwagala eri Katonda. Maria agamba Mary says, nze mundage gye mwamutadde. show me where you put him. Mundage gye mwamutadde nze mugyeyo nga ndi nzekka. Show me where you laid him and I'll take him away. Nze mbuuza I'm asking. mu kanisa ino nabwo magamaga In the whole church when you look around, kiriwa kyosobola okusongako olugalo nga wakikola wekka. what can you look at and know you did it alone? Buuza gamba ne gakulira ne bagamba ggwe. Tell your neighbor they're telling you. Kikyosongako olugalo nga wakikola wekka. What can you point at and you did it by Noga nze yourself? nagula kapeti eyo nga ndi nzekka. I bought that carpet Eyo alone. empagi nze nagizimba nga njolesa okwagala kwenjagala Mukama. I built that pole. Buli kantu konna keetaaga kusonda. Everything is fundraising. Love. Okwagala. Gamba nti Mukama. Tell God. Muteeke mikono ogendi ayi Mukama. Lift up your hands and say, Lord, Nkomezaawo okwagala okwasooka. return the first love. Nkomezaawo kukwagala. Restore the first love. Nfuuse nnyo omuyaaye mu nnyumba yo. I've become a rascal in your house. Nfuuse nnyo omuyaaye. I've become a rascal. Neefudde atategeera. I look as though I don't Neegasse mu understand. by'ekiyaaye. I am doing Onsonyiwe things. Help olw'okwagala okufu kwe me. Evil nkwagala. love that I love. Nsonyiwa Forgive me okujja mu nnyumba yo for coming in your nga ndi mu house bibalo. when I'm just Nga adding njagala things. kunyakula. I just want Naye to nga steal from you sikwagala. and don't love you. Nsonyiwa. Forgive me. Komyawo okwagala okwasooka. Return the first love Era okwagala kwange and my love. kuyolekeremu ebyo bye nkola. May it be seen in the things Wabeerewo I do. bye nkoze Let there be things I nga do byoleka kwagala. showing love. Ayi Mukama, Oh Lord, nkomezaawo okwagala okwasooka. restore the first love. Nyamba nkwagale nga bwe wanjagala. Help me to love you like you loved me. Nyamba nkwagale nga bwe wanjagala. Help me to love you like you loved me. Kubanga ne bwe nali badde nga nze nzekka nze nali omwonoonyi. Because even though I would have been the only sinner, Era Yesu waalisigadde onfiirira. still Jesus would have died for Weebala me. olw'ekyo kye wankolera. Thank you for what you did for me. Nyamba nange nkikomyewo. Help me to Mu return linnya it. erya Yesu. In the name of Jesus. Kubira Yesu engalo nga zinoga. Give the Lord a mighty hand clap.